mu mirimu gyabwe egy'ebyobulamu. Yadde nga disitulikiti eno eri kumpi ne Kampala ebadde n'ambyulensi emu yokka gye yaweebwa mwaka gw'ebyensimbi oguwedde okukola emirimu gyonna mu constituency 8 n'amagombolola 27 ebikola edisitulikiti eno. Embeera eno yewaliza ssentebe wa disitulikiti eno Matiya Lwanga Gwanika okukwatagana ne banywanyi be okulanga bafuna ambulensi endala era olugifunye n'agikwasa abakulembeze b'eddwaliro ly'e Kajansi Health Center 4 okugikozesa. Bwe tumala eno gifuula 4 katugezaako ebeere 4 mu bikola. Kye nsaba aba management mulina obuzibu bunene bwe munaalinda gavumenti okulabirira ebintu bino tebijja kubaawo. Ekisooka kitunafuna gundi dereeva kubanga tulina okuba ne dereeva nga wa mu kitundu. Nsaba management mukwatagane ne DHO ne structure ya district tugezeeko okufuna omuntu nga ddala ajja kubeera dereeva wa ambulensi ayite mitendera wabeerawo ebisanyizo ebiba byetaagisa tumuli ku routing nga tumanyi nti agenda mulimu emirimu naye gye tukola nga si musaala gwokka naye ng'olina passion. Ekyo ekizibu kye tulina naddala mu health service. Luli edda nga abantu abakola social services ez'obusomesa n'obusawo ye kennyini akikola akyagala ebirala nga bibeera secondary. Gwanika nga yeegwanyisa n'ekifo kya Busiro South akuutidde olukiiko olufuzi olw'eddwaliro erya Kajansi okukozesa obulungi ambulensi eno n'obutagayaala kibasobozesa okugikuuma n'abaliddawo bagisange n'ebyobulamu bitereere. Abantu bonna abaweebwa emirimu bagifuna kufuna ssente ng'ekirala tekikola ki nga takirinaamu gundi. N'olwekyo nze nsaba bwe tunaaba tufunye dereeva muvunaanyizibwe okulondoola n'okulaba nti ebintu ebyo bibeerawo nga biramu. Nze mbabulya bw'olinda gavumenti buli kimu kikufaako. Emmotoka eyo eyinza okufa akantu ka mitwalo 2 nga bw'ogenda mu gavumenti bajja kuga tugitwale mu garagi yaffe. Bw'eneegenda mu garagi eyo bakubulire simikola simiprocurement biki emalemu emyezi 6 nga n'ebiramu babisokoddemu. Gwanika mu birala bannawakisa abasabye okukuuma n'okulondoola emmotoka eno nga nnamu. Abasabye n'okwekenneenya omuntu gwegenda okukwasa nga dereeva okwewala okugikozesa okutambuza emirambo n'abo abagenda okuziika ekiyinza okugitta amangu. Emalirize ng'evuddeyo ng'etuta obukadde 5 naye ng'ekyali kyetaagisa okukola kya mitwalo 2. Tuteekwa okubeera proactive. Wabeerewo empuliziganya wakati wa DH wa in charge namwe abali ku management kulanga mufunawo ebintu bye mumala. Waliwo kye tuyita bending the law not breaking. No menyamu ne olabenga there is that sustainability. Bwe tunaagendera ku nkola ya gavumenti nga bw'ebeera nze mbirabye era mbimanyi muyinza okumaliriza eyo ng'omugirabaawo eri ku bikondo. Yakulira eddwaliro lya Kajansi Health Center 4 Dr. Buba Simon Peter agamba balidde nga bakozesa tukutuku okutwala abalwadde wano naye tebafunye ambulensi era embeera ya kulongookamu. Batondeko ssente mu mwaka guno ffe tutegeeza bino ku bizibu ne toyota badde mu zina ntono naye nakyo batondeko ssente mu mwaka guno bagenda kutuwa ambulensi so kulimu ku bizibu tubadde nazo ziri mu kusobola tetugenda tukola ki tukolabayo staff agenda kukyali challenge kubanga badde Rambuza omulwadde singa kiba kyetaagisiza either okumujja mu kyalo oba okumujja ku kkubo n'atwalibwa ku ddwaliro. Erinnya lyange nze Muyimba Charles, ssentebe wa Kajansi Health Center 4 Management Committee. Okusomoozebwa kwe tubadde tulina wano mu bintu eby'enjawulo bingi, naye kati nga ku ntambula oba ku ntambuza y'abalwadde tubadde tulinawo tukutuku yaffe nga gye tutambulizaamu abalwadde, naye waba nga abalwadde balinga 2 oba ng'omulwadde ali wala nnyo kubanga tuli supposed okuyita mu health centers zonna ezikola Busiro South kitukakatako eno yeringa lifaaro kati nga okugendayo tukutuku eyo
mu nguudo ezitali nnamu nga bwe muzimanyi nga wasangibwawo obuzibu bungi. Tukutuku ebinnya ebiwulira nnyo, omulwadde ayinza noba kutukirako mu tukutuku nga mumutambuza omutwala mu ddwaliro eddene. Naye nga bwe tufunye ambulensi eno, tugirabye ambulensi eri equipped bulungi, buli kimu ekiri. Kale tulina essuubi nti obuweereza bugenda kweyongera eri abantu baffe aba Busiro South yonna okutwalira awamu. Ambulensi wano nze Werweza naye tuleete n'abantu yogera ku ddoboozi. ndi Werweza era nakati mbadde mperekedde muwala muzzukulu wange nga muzito naye tubadde tuleetawo wano abaana ffe tetukalubiriziddwa ku Kajjanso okuva ku mannyo okuva egye bajjanjabira bannange ekintu kino kibadde kirungi era nze tukutuku eyo bali sigirabangako era njulidde kati tukutuku ebaddewo era bwe namusaba okolona bakwano bange nga bagamba baneemutulike banetukulike okuwona ki tukutuku kakati ate ne babagamba enteekamu akasente olwa ambulensi eno ezze kikwawuyira nnyo nnyo kubanga ate ambulensi weeri kale oba ogisasulidde kyebabagambye kyonna naye bannange tusiimye nze kubanga navudde eri mwami Mayimba nangamba jangu twaniriza wano ate nga namatiya mwanga bwanika kati muntu wange wa munju nenvaayo eri mubali ebweru wembadde nenzijja naye nga tuli basanyufu nnyo 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 bane mwebale nnyo okubeera abaana baffe balungi mwebale nnyo mwebalire Ambulensi eno tetulina essanyu lyansusso kubanga naffe tutuuse ku kiraasi ti omukyala bw'aba alemereddwa n'atatwalibwa mu mbeera n'atuuka ng'ali mu comfort. Luli tukutuku ebaddemu n'obuzibu wadde ebanga ambulensi naye erinamu ebikyamu kubanga egende